Zimba Muzari. Oyagala okulya omusajja wa Zari. Kalina makulu naawe oli malaaya. Ebikalu bindi nali byambadde. Byambale kuba ekigambo kyoyogedde kinene. Kalina makulu oli malaaya. Kalina kasolo. Ono tali wasa. Lwaki? Tubeere twange tutono. We. Mwamala bange kino Ibura mwesaba busolo. Nga ntege ekibatu bwati. Ibura. Ne olabika otegebwa nnyo ebibwatu. Ali sigaba. Olimba. Yeah. Akaleke wano. Kabula tombuze ebyekisiru. Sigenda kubuza bya kisiru ennyo, ngenda kubuza bya kigezi. Ki ekigana okugaba nga tabantu bakusaba nnyo. Bannange omwana wange wali. Bambi alimu busy, Blackman ali busy. Oyo naye mutegeke tategera na lulimi lwammwe. Alaba nno. Niko sokuleke. Nina ebintu bye neewuunya Shira Price. Oli wano keji kituufu. Yes. Owesimba otya mu bakugambye Shakibu omuntu gwalina weeguti ne wezimba Muzari. Oyagala okulya omusajja wa Zari. Kalina makulu naawe oli malaaya. Ebikalu bindi nali byambadde. Byambale kuba ekigambo kyoyogedde kinene. Kalina makulu oli malaaya. Kalina kasolo. Tutandise. Naye nga 3 August guno omwezi tubeeyo ku Lugogo Brands era tubeeyo mu Dradifire agabudde. Gamba wamanyi oba mukyala wo wa yero zewange wagula akacako tebikwatako biruta zitunyiriza nnyo naye tefula kapere malayika ogamba best friend yakutwalako bbaawo tewasobola kulabirira bbaawo koza omutima gukuluma lwa laavu nze ogwange guno gunnuma lwa ssente bwe mipiira gyawedde ku motoka yo zeyange temuli injini na ntebe weweewuunya lwaki tetuva mu pate fenga tetwewuunya lwaki tova mu buliri. Kapitani. Olota Shira Price. Ndi bulungi. Kyekiriwo. Tewali. Tukusanze wano ebigalo bini ng'oyambadde by'ababoocha Holoding. Anti munaye no wiiki yonna ebadde yakwokya, wiiki yakwezingirira, wiiki yakwekaza. Buli woyita buli omwagamba yo yalya Shakibu. Yo Gerard waffe omukwabuzi omubbi w'abasajja bitya. Naye era. Gerard waffe omubbi w'abasajja bitya. Naye sokoleke ojja otya okumanya Shakibu? Shakibu muntu wange myaka 12 actually kati kanyongereyo myaka 4. Nze kulevo kikwemumanyidde kati myaka 4. Okay. Yes. Ninga ebintu ebyo nga mwemanyi muki? Mu mukwano best friend wagwa wengwa. Katulayo bizibu bye wamuzaalidde? Ye yabinzaalidde. Ate atya? Talina bizibu bye yanzaalidde naawe. Okimanyi nti nobadde bamubalanga omukazi nti yagobeddwa? Nisebo oyo omusajja atongoddwa oyo no real man. Muki? Mwe temumumanyi omwana oyo omusajja wa ddala. Atya? Omunyola atya? Namanyi mbeera mbagamba ebintu byange nga temubitegeera kyolina okumanya Shakibu musajja wa ddala. Wansi waggulu ku bigere? Oba waggulu oba mukitwale bwekyo naye nga mukimanyi. Lwaki munnamwe muba muyita bwe mutyo omwami? Siffe oli yagala talina kyateeka ku mmeeza kitegeeza akameeza omukyala yakateekako. Kisinziira. Wakati omuntu wagambira bw'atyo ogenda okuba tatamusanze batya yamusanga bw'atyo era yamusanga bw'aba agamba talina ssente yamusanga talina wadde nnyoko. Ani? Olina obugambo bw'osulamu bwesibulira Shira. Ogambye ki? Sanga talina wadde nnyoko omuni. Ng'ani atalina? Mukwano omusajja asigala musajja. Okay. Oba alina ssente oba talina ssente regardless asigala musajja. Yes. Kituufu. Naye kimanyi kino gundi yakutya? Ani? Talina kyantyako just lwakubanga ng'omukyala yenna ovaayo n'oyogera by'oyogera because you're protecting your man. At the end of the day oli mwami we wampeeta obitegeera. Protection? It is protection. You can say anything. Sebo kati njagala nkumanye. Zali omulaba waali? Saawa zino? Ye ettuluba Diamond kwali oli just baby taata w'abaana. Naye ate kati Shakibu alina ettuluba ly'amaanyi mukko nti baawoowa ne bakola n'ennika nti n'amutongola ffe mu busiraamu gwe tubala. Kitegedde. Kitegeeza kati bwe twogerera wano mu maaso Shakibu alina asinga. Yes, tosobola nakitegeera naye ffe mu busiraamu tuba tukitegeera. Shakibu asinga Diamond level. Kyokka ne batamuyita ne bayingiza. Which is okay. Ati biri biba by'abaana. Mwe temukitegeera abo oba ozadde omwana. Kyolina okumanya taata w'abaana anytime akomawo n'akwatamu. Anytime. Sigambye nti no Diamond akwatamu eyo. Naye ffe nze nga bwe nkimanyi taata w'omwana n'owange nze so amukkiriza kukwatamu. Yes. Kuki?
talina wakwatiramu naye kyobola nsi bagamba abantu omuntu bw'aba yazaala abaana taata w'abaana gaapu eyo esigalawo anytime wabaawo entrance and exit olina okubeera ng'okisuubira kyobola nali ngamba Shakib agumaddeyo mu maka ge wamubuulirira namubuulira ne mugamba ogumanga munnange muganda wange ogumanga n'oddayo n'ofumba nemufumba ne mukyalawo naye mu magezi gonna gomwakiro omwana yeetongoza n'ava mu nnyumba z'omukazi kuba yazimulangira nti n'ennyumba gy'osulamu biki kati n'amanya nti Zari yajja ewange ne bava mu ekyo kyaki n'atakimulangira kuba Katola we yafuna bizinensi ye tebamulangira bizinensi eyo yali credit mu public ne bamanya nti Shakib alina bizinensi nedda kati kankubuulirako ekintu kimu mu maka g'abantu gye tutali nze nsobola okuvayo ne ngamba bba wange musezi alina n'ekitambo nga takiina okiwulira buli omu waddembe okuwaatako munne ekigambo osobola okuwaatako munne ekigambo nze kati nsobola okugamba omuntu nze nsobola okuvayo ne ngamba abantu nze ne bba wange tuli ku ddagala ng'omanya kikinjogezesa nga neegobako obwana obw'obuwala bamutye oba ne mbagamba ffe tulina ebitambo bitya oba onfuna osobola okuwaatako munne ekigambo Zari yali mukutya no gwe kankubulire mu relationship ekikuyisawo kyokola awo kyali kimuyisaawo kityanizinawange public olaba kyeyamukola yamwokya era obufumbo bubeera bwe butyo bantu babeera bwe butyo kati gwe kyolina okumanya Shakibu ne Zari bali bati bazeemu baba balina okuddamu bali abantu balina lavu yaabwe neya Tom and Jerry yakwegoba neyo bwetyo kitegeera ate Shakibu ayagala nnyo kikazi kye mukazi we anti kikazi kye kinene kikazi kirungi you understand kati nze njagamba nze ndi kakazi because I'm small yoli kalungi bagamba wazino ozambe ne Shakibu mu dduuka ali mukwano nno nga tukoona amazina nnyina ne video gye njagala okutta tutukoonera nze tera tine ku juzi wano n'adde ku UK mall oli mukwano gwange wakukido but tosobola kungoba ku mwami Lutaaya kyali wange wagwa wengwa omukazi yagamba mwali mu dduuka ly'omusajja mwegadde otudde mu dduuka ly'omusajja okwegaalako tetuba tetwegadde just wakubanga just nga bw'omanyi omwana ow'obuwala weyambadde akadress kakutuddeko wali wonna biki oli wala musajja biki gomanyi saawa yonna mu kakateni wali kiggwa naye nga tekisobola kuggwa kuba nze mwami Lutaaya talabangako nga wenfuse nze bwemmanyi simanyi naye nze bwemmanyi byogera mu kamera naye omanyi ekituufu naye si mu kamera mwami Lutaaya talabanga nawe tamanyi naawe nange simanyi waawe naye omusajja omufumbo ekikutwala mu dduuka naye kimanyi mukazi we ayina ebbuba ekikutwala mu dduuka kati kambuuze maama akalango naali kakubidde wange kaakati nabo mpa njagala bateekewo ekipande wali Shakib is married out of bounds abawala tekisoboka tugenda kuba akalango abaana bagenda kuzina empere abaana bakyazina empere kuba edduuka lya mwami Lutaaya tto nnyo tulina oddikola ki odditunda ndyongerayo naye agamba mbuno omuntu aze kuba akalango weekoza nga nyina okwekoza nze nakula neekoza omwana w'obuwala 1 kg small enda buli omu aba akimanyi neekoza omwami wesi tusaaga balaaye olwo osekerera ffe osekerera Zari muwala wa Zainabu zijja zindya kati kambabuulire mpulira nga nabakooyi bani ba Zari njagala buli omu alowooze kyayagala kuba wakimaze wakikola tekikyaddayo wamumanga nekiggwa Shakibu best friend wange mwami Lutaaya best friend wakukido naye mwagala abantu baffe depression nga talina wadde muntu wamugamba bambi ng'olabye bambi kuma abamu kubamugumya abamugumya bya Shakibu namumugumya kuki kakkana ddayo mubufu ddayo weebuulirira omwana ow'obulenzi ensi eno enzibu ensi eno enyiga yanetikira ddala which is okay anti kyekiri kyenkugambye nti mu relationship osobola okwogera anything osobola okuwaata ekigambo nga bw'okyagala kati nze audio zonna saazita ze bampaako ne ze nawulira abaana ze baata nyina endala ze sitaawulira ze baatata ne ŋŋamba kyanyamba nnyo because oyo mwana wange yali involved tokiraba nnaku edimu gye nawulira omutwalayo ngaani oyo blackman nti kati abantu kye batamanyi oyo blackman aliko essannyalaze mwana w'abantu yagamba oyo omwana kati serebu ki oyo mwana w'abantu gwe kyolina okumanya yakiwakanya
Zari yawakana edda abantu Black Man ali serebu ki Black Man mwana w'abantu Black Man ayinza okuba nga si serebu naye mwana w'abantu namubawa ne muwe bantu ne mbaga nkati oyo wamwe okay tubadde wano olabye oluyirwa Nobert mama Wizo ani yamuwadde amaanyi munange ne mabegako fe twali tumanyi nga Wizo ayombera ku zi WhatsApp kusindika message ngo awo mukambwe naye mulabye atagala mu kamaanyi gabadde matono naye Nobert omulabe bamukubye mwani kwa Nobert banaye anti Nobert ate naye kyali wange omutiddemu ye simutiddemu naye ate njagala kumanya kiki what went wrong balance wekivulu mama balance wekivulu ate onkuba bukubi ati aluddeyo kivulu kya bwekiba bwekityo abatamalayo bonna babakubi jukira we bagende wa maama wa radio entole batwala nzibe nga muzibe nga teraba kati ezo sente ne ziriibwa kati batuuse ekivulu kiwedde tebalaba balance omanyi nsiibanga ngamba abantu sajjo alien skin alina amagezi tasobola kulinnya katuuti nga tonnamumalayo byebyo toola ndongo nange nno wano wedda wano nyina gwempoze njagala genda kubanja mpozi nange kyekimu nange njagala genda banja nze ndi promota waki ndi promota ate mbudaabuda abaami abalemeddwa obufumu promotinga bya buseere kampromotinga ze promotinga abaami abalemeddwa biki depression men who are depressed biki abana omumwatwalira Shakibu which is okay Shakibu best friend wange ogola omanyika nakayimba kayo ngatege best friend woyo golaba ogira mutijja mutyo omwesize nnyo naye kalikwata ku bbaawo which is okay wamukoloti which is okay kyonna kye batwala ngena kungobako mikwano mama nzembererewo 1 kg nene lumu nali kugundi ku TikTok omwana n'agaala omwempe wegenda kukutwala nedda kati by the way waliwo nange bwentuuka nga mpulira olaba juzi nali nyimiridde awo mu town loole neyitawo yali ebinyambayambako ebyo ebikootikooti bino byenkuba n'enviiri ennyingi n'engatta ennene n'essimu ennene n'enjala oliya twali kugundi twaliwo eri ku Protea ng'otisse emmere ennyingi eti abazungu bwe baali baddayo bano ab'amannyo bwe baali anti yo maama wange anti naye emmere gye watikka oli kati naye emmere gy'otikka lusozi anti namala anti nga tugenda mu bbiya jjukira bw'oba ogenda mu bbiya musooka kunywa wabula musooke mulindeko ngende Oliayo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu type zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage ow'omulembe.